Ekisooka kya nnaku nnyo kuba nti munnabyamizannyo champion ku midaali egyo gy'awangudde ng'asobodde okuva ebweru ate abasajja ne basigala nga bamuteeka mu kkomera awatali misango. Naye tujja kwebaza nnyo Katonda nti oba oli awo eddoboozi twaleteekawo n'embeera gye tutaddewo abakulu basobodde okwekuba mu mutima ne bagamba nedda kino si kituufu. N'olwekyo gwe mulimu ogwankwasibwa nga minisita w'ebyemizannyo okulwana embeera yonna okulabika nti edda mu nteeko oba tukimanyi balungi bannabyemizannyo famire mwe bava teziba nnungi teziba ngagga ze famire ezisembayo wansi naye ebitone byabwe ne bibayamba okweyimirira. N'olwekyo tugenda kulaba engeri ate gyasobola okuyambibwamu kuba ate embeera gy'alimu nayo si nnungi yadde n'akatono. Bamugoba mu nyumba bakukyala bamugobye maama we naye agamba bamugoba nga omwezi guweddeko bizibu bingi tetukyalina okutunuulira eno ntandikwa ya nsonga eziddako. Nga gwe member wa parliament olowooza tekyetaagisa ekineneko okutuuka mu parliament? Of course nabadde njogedde ne sipiika era olunaku lw'enkya ninawo akadde akagenda okwogera ku nsonga za sikitooleko n'ab'emizannyo byonna mu ggwanga nga bwe bali okulabika nti oba oliawo emizannyo bali mugitwala nga option bagitwale nga priority. Gavumenti etwala bya mizannyo bino nga bikulu babitwala nga options. Kitwagala ekitwale nga bizinensi ng'ensonga ey'amaanyi esobola okutumula eggwanga. Omwana abaddeko e London n'abeerako Australia mbeera yagenda amanyi bagenda kufuna ssente bwatuuka nawoga togenda kuzannya najjuka ennaku eri ewaka atunze booda ye nagaka wakireka ngende ndabe nti noonya ku ssente naye nga sibigenderwa byandibulidde e London oba Australia oba ensi endala zagenzeemu. Ekyo Olympic Committee yalina kikolako ne federation ye batumunnyonnyole bamutwala batya eri nga bamanyi tebagenda mukozesa. Ajja kuddamu okweripotinga which is okay kuba ebintu byabimuwadde passport babimuwadde simu ze bazimuwadde naye ng'ekisinga obukulu nsonga nkulu ab'emizannyo gye bayisibwamu okubeera okufuuka kye babeera omulimu gwe babonaabona nagwo ab'emizannyo ababonaabona. Bino byonna gavumenti ebitunuulira kati naye temanyi omwana oyo ayiseewo okutuuka ku ddaala eyo gy'eriko. N'olwekyo obunafu bino byonna ebiriwo obunafu bwa gavumenti. Waliwo omwana awangudde omudaali e Philippine bamuwadde bilioni 2 eza Uganda. Wano omwana awangudde emidaali emirungi omulundi ogwasembayo bamuwa buwi mitwalo 2 na kyamisana. N'olwekyo byonna biraga nti bannabyamizannyo wano e Uganda tebabitwala nga nsonga tebabifubalinga. Mpulira bulungi nti omulenzi afunye eddembe lya trust ali bweru atambula kyenfunamu naye ng'ebisigadde bingi mulimu okutandika mulimu mulala kuzimba mulenzi oyo kulabika nti ataabwa essuubi eri abantu abalala bagala okuyingira omuzannyo ogwo baleme kulowooza nti naffe bwe tunaagubeeramu bajja tusiba nga sekitoola. Minisita olina abaana bomanejinga naye ekintu kibasinga okukala byemateeka tuyina mu gundi zetugenda okukola amendments tulinamu etteeka lya National Council of Sports lye bakola mu mwaka ga 1964 ezimu ku nsonga zetugenda okukola kulabika nti tutereeza ebintu bino. Twafuba nnyo okubanga tulaba nti omwami engeri emu oba endala afuna buddamu era wadde abadde mu kadukulu kaffe naye twafubye nnyo okubanga tetumuteeka mu mbeera nga oba eri awo ng'eyawasibye abalala emunyigiriza. Famire ye baadde bamutuukira ne boogera naye mikwano gye naddala abava mu sports bamukyalidde Mr. Muhanja ava mu boxing yabaddeyo ne banne bazanya nawo ku digimu yaabwe eno. Twafunyewo n'abantu opinion leaders Mr. Owere era nga bajjanga bamuwa obuddamu era nga naffe nga bwe tufuna omukisa ogw'okubanga tunoonyereza naye twagenza okukomerera nga kyetunoonyerezaako okukigisa obulungi tulina okubanga twetaaga okubanga tuinteractinga n'abantu abakyali e Japan naddala abakola arrangement y'okumutwala ate nga bakyaliyo so tusuubira we banajjira tujja kubanga tubabuuza akana n'akataano okusinziira ku allegation gye tunoonyereza oba oli awo tufune ekifaananyi ekyomusango gwe tulimu naye ng'ekikulu mu byo okusinziira ku sitole omwami gye yatuwulidde tujja kwegatta n'Abannayuganda abamulaze omukwano tujja kwegatta ne famire eyalaze okunyolwa naye nga nabo bamwagala n'ensi yonna okubanga naffe mu kiti kyaffe nga poliisi tumusapootinga mu ngeri y'okubanga atumbula ekitone kye
oba oli awo akunge naye banne bazanye bululuba olwo nga nabo bambadde ku ngule entuufu. Ali kiriya naye nga of course omuntu atalina eddembe lye mu bujuvu tabiiraawo nti ali 100%. Amisinga buliri bwe, amisinga mukyala we, amisinga maama, amisinga ebyuma byabadde asitula. So ebyo byonna tebisobola kukuleka mu mbeera nga oli steady no. Naye nga si omulwadde muli nti nedda ate naye twamunnyonnyodde n'akitegeera n'engeri lwaki abadde ayitamu mu ngeri. So there is no cause of alarm. Afande, lwaki nga poliisi mumenya amateeka okukwata omuntu okusuka essaawa 48? Sometimes tekuba kwagala kwaffe. Tuli mu bantu abagondera nnyo amateeka ate tufuba nnyo okulaba nga twewala ekintu ekyo ate wadde nga kibumu nnyo. Naye ate oluusi bwe kijja tetwagala tusukewokko nnyo, naye ng'okujja kwakyo wabaawo ensonga naffe ze tunyonyera mu b'amateeka ne bakikiriza. Essaawa 48 tetwazisawokko nnyo, naye ate twafubye nnyo okulaba nga adda waka ateekukaka. So ekyo tekigendako nnyo kubanga waliwo embeera eyabaddewo butali mutuma mubi ne tubanga tugenze mu ssaawa nga 48 n'obudakiika obuyiseemu. Sekitoleko batumutadde olwaleero wali emisango egimuguddwako. Okunoonyereza tukwagenda mu maaso bwe tunaba nga tumaliriza nga waliwo emisango emulambulukufu eriwo kosi tujja tuba tumukyajika. Naye era nga bwenjogedde era njagala kukikattiriza tuleke okutunulira poliisi ng'ekyonya sekitoleko. Ffe tunoonyereza ate mu kunoonyereza oluusi oyinza okuzuulamu amazima nti emisango gye badde bamuteekako nga si mutuufu. So poliisi tuli nyuto tunoonyereza naye nga si bwe tunoonyerezako yenna nti aba n'emisango. Era bwe tusanga nti emisango tagirina yeegirira. Essaawa zino tukyanoonyereza naye nga naffe kubanga kimanyiddwa poliisi eri ku mwanjo mu kubanga esapootinga emizannyo. Bwe kinaazuulibwa nti emisango gya sekitoleko tegiriiko obanga weegiri naye nga mitono, tujja kukolagana n'ebitongole ebirala mu justice chain okulaba nga mutuufu ono omwana tumuleka kyali mwana muto yezimbe oba oli awo olubaluma olwo sekitoleko atusitulira engule tusanyuke naye ng'eggwanga. Nga tukyali ku misango gino ennyini waliwo gondira ebitongole ebirala byo engages okwera ng'onoonyereza ku sekitoleko kwasi yeetwalidde paana ya kituufu waliwo mu kunoonyereza kwaffe kuno waliwo ebitongole ebimu byetutuukiridde nga twagala oba oli awo bituyambe mu kunoonyereza nga mu ebyo muli National Council of Sports ne mubaamu ne Uganda Olympics Committee ate ne mubaamu ne Ministry of Education, Office ya Commissioner wa Education, Sports and Physical Education. Waliwo abalala betugenda okwetaaga okuba nga batuyambako kati nga President oba Management ya Uganda Federation of Weightlifters Association nga kwotadde n'abakungu abamu abakyali Japan. So bonna bazze tujja ku interactinga nabo tubabuuza akana n'akataano tulabe ng'omusango gwaffe naye nga tufuba nnyo okulaba nga bino biggwa omwana ono era Abannayuganda mwebale nnyo okumulaga omukwano akomewo eri abantu mumwagale mumusapootinga akyali mwana muto. The sky is the limit for him. Essanyu ery'amaanyi lyaffe kusooka kusooka okwebaza Katonda okusinga nti essaawa zino nkyali mulamu era nkomyewo okundabako gye muli, era njagala okwebaza bonna bonna abasindika obuyambi gye ndi, era nga njagala nnyo Katonda abawe emikisa
siina bingi nnyo byakwogera era nga njagala okusooka okuwumulamuko ebbanga lyembadde nga bakyanoonyerezako butonotono naye nga twebaza nnyo Katonda buli kimu kiwedde n'obusobozi bwona bwe mumpadde buwadde buntuukako naye nga wakyaliyo n'obulala busobola okujja kansooke mpummulemu bannange tujja kuddamu twogere Mukama Katonda abakuume nammwe namwenna abagedde kwogerako nange namawulire nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okunzizaamu amaanyi nti wendi n'omulaga okulaga ensi yange gyaliwo. Nebaza Mukama Katonda kuba omwana wange amukuumye okutuusa leero era ndi musanyufu nnyo abantu bamufulumiza mu kkomera gy'amaze ennaku 5. Nebaza bannamateeka bange abeewaddeyo nnyo okulaba nga balwanyisa ekitoleko Julius abatali yadde okusasula wadde 10 baba bateekamu ssente. Nebaza Honaleewo nnyo ssebo okuva gy'ovudde n'ojja kulwasa ekitoleko n'abalala bonna abali eyo abasobodde okubeera bakulwasa ekitoleko. Nebaza bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala so oba oli awo singa simanyi na mwana wange gyali engeri gye yakwatibwamu ku airport. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda abeere nammwe. Bannamateeka bajja baako ezisingawo sirina kirabo kyonna naye mbakoosa Katonda yaba bampeera ekirabo batabani bange bonna bampeereddewo. Mwebale nnyo mwebalire ddala amanya nabata Juliet ng'amasekitoleko. I'm Councillor Philip Monabi. I took on the issue of helping my brother here, Julius Sekitoleko, because I'm a sportsman also. I understand there have been investigations being carried out by police, which made us rush into the different avenues of getting him secured. But today we are happy that working together with police, the Commissioner of General Crimes, Mr. Jimei, called us in the morning and assured us that their investigations have been complete. So they had no reason as to why they were still holding Sekitoleko, and they gave him police bond. We shall be following up on the next issues, but we are thankful mainly to the media, we are thankful to the police for everything that has been done up to now. What exactly were they inquiring into? Mainly, it was an issue of surrounding his circumstances, as we may all understand, that the issue behind his qualification to the Olympics was a bit questionable, but the Olympic qualifications have their procedures. My client here wouldn't have been the one who qualified himself, but as a sportsman he was informed that he had qualified and he left for the Olympics. When he got issues there, I think it was an issue to be held administratively. Okay, so they are not charging him with anything at the moment? They are not charging him at the moment. He has been given bond, maybe until any other investigations may come up. We shall respect the bond. Whenever they need him, we shall make sure he's here. We had 2 applications, the Civil Court Division, High Court Division yesterday. Yes. What is the implication? The implication of this is that the applications in court have been overtaken by events, so it may not necessitate us to follow up with them. But as we had informed you earlier, all those were avenues of making sure that we secure his liberty. It's okay. Wumbanga mwagala tumutwala. It's okay. Thank you, Mike.